olw'okuba nti ndi opposition si buli kimu nti nino ky'opoozinga. Waliwo nange byenteeka mu kasengejja nendaba kino kituufu. Naliko omukulembeze mu kakiiko ke bayita akapaaka local government ne ŋŋendako awo nga Hamu oyo ali mu kuzimba ekisaawe ky'e Nakivubo. Ne nvaawo ne nsanga abaana nga abasinga bonna mbamanyi baffe abaali bakola ku kisaawe ng'akizimba. Ne mbabuuza Honorable wano we tujja akamuwogo kaffe wano Hamu yatuwa tukole wano. Naye muze n'olugezigezi lwammwe olwa paalamenti ne mugamba gw'omanyi lipooti yange gye ŋŋenda okuwandiika. Kubanga nti newakubadde nti ni opposition tekitegeeza nti buli nkulaakulana ebeerawo just oppose. Nze kye mba nkusaba nti laba oyo wooteeka enkulaakulana abaddewo naye ng'abaako waali w'omuteeka kubanga gavumenti erina kapasite. Era nga bwe mwalabanga ebya boodabooda byahamu biringa ebya boodabooda. Abantu bagamba nga tuwandiise aba boodabooda nga bagala bagoba mu kibuga. Tugaa no, abaana abo temubagoba mubateekereteekere ekibuga kyaffe ffenna mwe tujja ekyokola ki ekyokulya tukeera ku makya. Nze okwawukanako n'abalala eno ensonga erimu politics. Nalabye abamu bakiteeka erimu politics, erimu ffe tugiyita political bullying, erimu political bullying, erimu n'ebyenfuna. Kakati abamu badde bakiteekako UP. Kakati gwe ataasoma ffe tubayambako abaasoma. Pulezidenti bw'awandiika ebbaluwa nti kino kikolebwe tugiyita eba order. Directive. Eba order bagiyita executive order. Kati gwe bw'ova eri n'otandika okulumba kansala w'NUP simanyi wakola ki olwa political bullying otakyakola politics of blackmail. Nange nsanyuka bwe nsanga ng'ekibuga kikulaakulanye. Ffe abatambuddeko ebibuga nga Chicago biri ku mazzi waggulu. Era basaba mmwe mukulu Hamu kuba nze nzikiriza bamu bagamba Hamu yeri wakigoba waawo nze nzikiriza kuba nze nali mbaddeko ne baasi 9 mu kibuga nasigazaawo emu. Olw'embeera yange ey'ebyosinga bwemugiraba nzikiriza buli mulembe gubeerako n'abagagga baagwo. Nzikiriza buli mulembe gubeerako n'abagagga baagwo. Wali okimanyidde okitegeddeko ekyo? Buli mulembe gubeerako n'abagagga baagwo. Tovanga yeri kukolima ate ono Hamu alina byalina biyitirivu. Nze gayi nalinako baasi 9 nali nva mu UN banguza baasi 4 ne banguza baasi 4 baasi 5 ne bazimpa nga za bbanja ziba za looni ojja osasula. Naye nesigaza baasi etya nemukule. So ekibuga kino okitegeera. Bwe muba mukulaakulanya ekibuga buli omu ayagala kulaakulane kuba kati kaafu egenda kubeera awo ng'ebiveera biri awo bivuluuja. Nze era nze kyenkusaba Hamu hando laba bwe mukwataganyamu mu abagagga abaana ababadde bakolera awo mukulaakulanye. Twetaaga Uganda egenda maaso. Ab'ebyobufuzi aba bulingi fe abamu twetegerera bulingi tomutunuulira. Mukulaakulanye ekibuga kyaffe. Luli navaayo wano luli wankyaza wano luli wankyaza sikwata luli wankyaza wano luli wankyaza wano nenkugamba ekireeta obuzibu mu nsonga zaffe zino ne we twatubadde nga tulina we tujja okutuuka kuteekanga byabufuzi ne mu nsonga ezimu ezikiteetaagisa. Enkulaakulana teriiko pate. Nange njagala owakaafu nga zaawo ng'omwala teguliimu bibeera nga wanyirira. Ekikulu kulaba abaana babadde bakolera awo bataddewa. Nze luli nagendanga mu Owino eyo kubanga ffe eyo waffe twagulangayo emmere nze nga nasoma mu Kitebi Day Boarding Primary School navaayo mu 94 gye namalira P7 yange eyo gyolaba eri awo essomero lya Kabaka. Maama wange yantumanga emmere mu Owino eyo nga tugenda ne tujja ne tugulayo ebintu. Emabegako awo baayitangawo ku Owino we basalira ensawo. Abavubuka abo bwe mutaddewo ebintu ne mugenda nga mulongoosawo bakyasalirawo nnyo ensawo. So tetuga era nagambye emmeeya gw'empagira bali mu ezo. Namugaye bw'oleeta political bullying mu kibuga sijja kuwagira. Tambula n'enkulaakulana. Enkulaakulana bw'ebezze mubuuze bubuuza nti wano bagenda kukulaakulanyawo abatalina kapasite ekulaakulanyawo bo tubataddewa. Kubanga still they are Ugandans nabo balina okubeerako bakola ki webadda nesikwa ate bano ate temuteekawo likansala simanyi mwatukoze bubi nnyo buli kaseera okuliisaliisa abantu baffe betuteekawo. Era nagambye ne bakama banga abannuupu temuwuliriza ebigambo by'abano. They want to isolate you from your people.
bagala kola ki kuwa isolating abakulembeze baffe mwene yupi ne bakansala baffe betulina kati goba kuba tusigazani bemuliisa abombo bwebisawa buli resolution eziyisibwa ezitali ne interest of some few individuals mwabo balidde ninga ne muno gwoliisa mu biseera bino naye omulaba embeera gyali kiringa naffe mu parliament nze nagamba abantu abamu nti si buli kiyisibwa mu parliament nti oli aba yalidde waliwo oli naawa siteekeye kansala naye mutunga gwe n'agamba nti nedda naffe wano bakulaakulanyeewo naye mugoberere bino wammanga ekyalibaddewo mu ddiiro si kugaana kulaakulanya bino tisimanyi tokulaakulanyawo ekyalibaddewo nti ababadde bakolerawo mubakwateko nabo olw'okuba bannayuganda bwe badde bafunira kamuwogo kaabwe mubeeko mubateeka kubanga gavumenti tesobola kukola ki kufeiringa era n'omwalo ogwo baba bagukulaakulanyiza kakati nze nga mpita fena kaseke tuyita kugwebwayise ogulimu ebiveeraveera nejejo mugikulaakulanye nga nsanga ogutaddeko eryato mbadde mmaliriza mu nsi ezikulaakulanye emyalo egyo bagikola ne bagiyisaako n'amaato nga gayitako gatambula ne musiivinga ebiveeraveera bino ne muteekawo kubanga enkulaakulana izinali patizani nange njagala nnyo okutuuka ku kitundu ekyo I don't know siri mugagga kubanga ng'olwaleero bw'ogumpa omwala nga lutamaguzi nti gukulaakulanye nja kukuga sirina busobozi era y'ensonga lwaki nakugambe nti buli mulembe gubeerako abagagga baagwo abaali abagagga ku mulembe gwa Amini baali bannasulu nga buli kyoyagala ekirimu okutunyonya nakulu nasulu kati ku mulundi guno bahamu be baliwo ne basudiru bwe nali nti kakiiko ndi minisita w'ebyettaka baleeta lipooti ya sudiru nga sudiru azimba ekkololo waliwo omwala waliwe yazimba omanyi awalina ekisaawe abakulu ne bajjawo ne baga nti bano bali mu bulingi bano abamu babanoonyeza kyakulya nti bakubanye engalabi eno owulire ekiva emitala ne baga bano bali mu bulingi era omusajja agenda kukola ki kuzimbawo ng'era bwe najja ne mbagamba nti gobadde okimanyi nti Kampala ebitundu 9 ku 10 poloti zaawo zaali zaaliizi naye abakulu abo zonna ne bazikyusa ne bazifuula za gundi okimanyiiko ekyo naye nga abaakirika nti nze nkule nze ndi shadow minisita w'ebyettaka kakati nga okukyusa wali eri buli woosembera bwoti olina boolengera wali abaliwo naye ffe tubireka ne tugamba for the good of our country ffe fokasi yaffe etunuulira kulaba nti transforminze tutya eggwanga oba ekibuga okubanga buli omu akyeyagaliramu omutembe akyeyagaliramu MP akyeyagaliramu omusuubuzi akyeyagaliramu nze omu ku babaka kuba nze tonteekako political bulingi agamba omwala mugukulaakulanye naye nge muba mugukulaakulanya musooke munoonyeze abantu baffe ababadde bakolerawo awo kuba mulina kapasite banoonya mubafunire nabo baba bakolera kubanga abagagga ngaabo balina ekibiina kyabwe ekisobola okugamba nti ababadde bakolerawo wano tubayite kubanga nabo baana baffe bannayuganda tusobole uganda esobole okugenda maaso naye bino sebo mu sekendi tewera bino bye mukola mbusimanyi okiteeke ku NUP nga muleeta bulingi mbu bakansala balidde si buli ekiteeso kyoyisa nti nooba walidde naawe nga kansala bamulonda nga yeetegerera buli kansala yeetegerera ate teri kansala asinga gye bayita executive order oba executive powers maanyi nga nebbaluwa ya pulezidenti abamu mwali mwagira bakodda lwakuba mubadde mukukuta bukukusinga temugitu